Ndese wano olwaleero nzikiriza nsooke namuse ku bantu baffe naddala benkiikira mu lukiiko olw'eggwanga Uganda Parliament Bannakawempe North Constituency ey'abeesiimi era ndowooza gyoyita eyo abantu bonna bakugamba nti ndala constituency ya Ssegirinya n'eya Lutamaguzi ziri mu kwegoba bwegobi kati ziri mu kwegoba tulinze omwaka guyite oba bono oba kyali bwoti nja kuba bwentyo olaba Honorable Lutamaguzi yakimaintaininga mu kisanja ekiwedde kubagwe nakoppa ono ate ng'aliko abayeekera nange ne ŋŋamba era kyovula mukubira kasino ng'omuzeeyi wakikolanga otya naŋŋa nti ikolooti abantu bamanyi ati gye mujja n'olwekyo nja kimaintaininga because ekyokukola nkimanyi era abantu batandise okusenguka nga bava mu bitundu ebirala bajja mu Kawempe North kizibu kye twafunye mu Kawempe kati enju zaalinnye olw'ensonga nti engeri abantu kati gye bajja abangi balandiroodi batandise okuseera abantu era kati nyina obuzibu Right Honorable Speaker yankoze bubi mbadde nkyali mu lutawo lwa kunyonyola balandiroodi temuseera bantu olw'ensonga nti yadde enkulaakulana yazze naye ensawo y'abantu endaba kutereera kati ate mbadde nkyali mu kintu ekyo ekyokunyonyola balandiroodi Right Honorable Speaker n'agamba mugende mu by'emyoga kyankoze bubi nnyo kuba mbadde ate ndi ku lutawo lwa balandiroodi obutaseera abantu mayumba n'olwekyo Bannakawempe nga bwe nabasuubiza mu nnaku zange 10 nga mmaze okubeera nga ndayira ndowooza ebintu mu birabye tutandise okulaba nga tuzzaawo ekintu kye bayita manifesto nazzi kuno nga bw'ogenda okunoonya akalulu Dansani Busuulwa nga abantu bakubuuza tuwe manifesto yo Ssegirinya biki byogenda okukola ki abantu badde baabivaako kati nga bw'ogenda bagamba ffe tuwe omwenge gwaffe wano munnange bw'onooyitamu eyo tetugenda kulaba tugulire emmamba yiiya omukyala atuwa olusiniya lwonna tugulire empuuta kati tutandise okukomyawo kye bayita manifesto nti ogenda mbalonzi n'otanaba omukago nti bwe naalwangula ngenda kukola kino na kino na kino na kino batandise okukiraba nga kikola because mu Kawempe kikoze mu constituency ya Honorable Lutamaguzi kikoze ne mu constituency endala ez'abannange kikoze n'olwekyo tugenda kati tukikomyawo kuba ennaku 10 ze nayogera nti nja bakolera eddwaliro weeriri Kawempe North Hospital ne mbagamba ngenda bagulira ambulance 2 kati ate nagenza okulanga demand y'amaanyi nnyo ambulance n'ennyongerako ey'okusatu njongeddeko nayo esobola okuyambako ku bantu baffe naddala mu ddwaliro kuba nasuubiza up country ambulance etambula ggwanga lyonna ne constituency ambulance eyo ya Kawempe North ne hospital ambulance kati ziweze 3 ze naakateeka mu constituency bw'ovaawo boda ambulances akono nakakoppa lwe baakuba muganda affe yasimatuka Katumba Jeno Katumba aba boda nalengera be bamutaasa n'engamba kitegeeza osobola otandika ekintu nga bakita boda ambulance atenga ba people power nga ate aba boda ba people power bwe bamugamba muzeeyi tuula kuno muzeeyi bwagamba n'atuuka ne bamugamba ojja tuka ngeno kulanga ekya boda kikoze nenga nti nsobola okutandikawo kye bayita boda ambulance nakyo nekitandikawo segibox okuwa omuntu akasente n'omuwa n'akabox mwasevingira actually emyoga singa nali mu parliament by then bayina kukola nga kino ekyange ekya segibox kwakyo kikoze mu constituency abantu bali happy nnyo totuza amabega waliwo bank hati nze nkugambye kikoze olw'ensonga mpa omuntu akasenere muwona akabox amagoba gateeke muno capital musuubuze teeka muno amagoba capital musuubuze kakati bino eby'emyoga nga ngenze ku mulama gw'emyoga mugana ngera ngo Honorable Lutamaguzi